mugamba mutya mumwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwaleero waliwo eyambuuza ku ekisolo muyamba ku nsonga y'okusiibwa wansi. Ekisobola okukuyamba gwasiibwa wansi oba ng'olina kandida nga kusumbuwa nkuleetedde ekigenda okukuyamba okukakkanya okwo kusiibwa wansi gwalina ekizibu ekyo. Nkuleetedde galiki oyo mulungi nnyo gwalina ekizibu ekyo. Galiki mulungi nnyo, osobola omukozesa bulungi nnyo n'owona ekizibu ekyo eky'okusiibwa wansi. Ako kolaba kaweke ka galiki ezo ze bayita empeke za galiki. Jukira galiki atundibwa mu dduuka ako akamba katunda 100 bamanyi balina engeri gye bawupimamu mu maduuka omwo. Kale njagala ofune galiki bulungi nnyo nga w'omulaba omuggyeko akakuta k'okungulu eyo gye bayita empeke ya galiki bwetyo eyibire ejja kukola bulungi nnyo. Osobola okufuna akatinitini oba n'ofuna ng'eyo yennyini njagala omuggyeko akakuta bulungi nnyo akabirako kungulu omala omuggyako. Njagala ofune empiso etunga. Abasinga galiki oyo mumuteekayo buteesi bw'atyo nga bw'ali. Abasinga mumuteekayo buteesi bw'atyo nga bw'ali, so nga ate galiki oyo yeetaaga okumuteekamu kumufumitamu obutulituli nga bw'ogenda okulaba ngenda kikulaga awo. Olina okusooka n'omufumitamu obwe bayita obutulituli n'omufumitamu bw'atyo bwe yeetaaga. Olaba ndowooza bwentyo nga bwenkola bw'atyo bw'olina okusooka okumukola nga tonnamuteekayo munda nga tonnamuteekayo wansi. Olina kusooka mufumitamu butulituli bw'otyo bulaba bw'otyo sooka mufumitemu obutulituli yenna abone obutuli. Abasinga temukikola ekyo, abasinga muteekayo muteeke. Olina omussaamu obutuli, omala okumuteekamu obutuli nga buwezemu bulungi nnyo olina okufuna wuzi ennyininyini etunga eyo entono. Olina okufuna wuzi oyisaamu empisa eyo bulungi nnyo mu galiki. Omala okuyisaamu empisa eyo kati ku mpisa oteekako wuzi eyo olina okuddira wuzi eyo n'ogisiba eno waggulu wa galiki kwegamba kubanga omusonseseeyo eri akawuzi ne kasigala ebweru. Kati oba oyagala okumuggyayo munda osika akawuzi ako akolaba bw'otyo bw'olina okukola. Olaba bw'otyo oyisaamu empiso bw'otyo okiraba bw'otyo olina okuyisaamu empiso bw'otyo mu galiki. Kati wuzi eyo eriko erina okusigalako ku galiki oyo ng'omaliriza omufumitamu obutuli nga woolabye. Yisaamu bw'otyo olaba kyetegeeza okirabye bulungi nnyo. Kati wuzi eno ogisibako ekituttwa eno waggulu. Olaba bw'otyo waggulu eyo osibayo ekituttwa bulungi nnyo. Ofuna wuzi zino ezitunga entono z'ofuna. Kati eyo akantu ako okasiba bw'otyo ne kabeera nga bw'okalaba bwe katyo. Kati omala okukasiba bulungi nnyo bw'otyo yisaamu wuzi bw'otyo. Kati omusonsekeyo munda mu bukyala bw'omusonsekayo. Wamalayo akadde k'oyagala kisinza akadde k'oyagalamu mazaayo. Olaba ng'akadde keeko ng'omusikayo. Okwata akawuzi n'okasika ajja kuba avayo bulungi nnyo. Naye nga ekyenjagadde okulaga ku nsonga eyo eya galiki omuteeka wansi gwasiibwa sooka omufumitefumitemu obutuli kikulu nnyo. Abasinga temwagala mufumitemu obutuli asobole okujjanjaba ekyo ekikusumbuwa. Sooka omufumitemu obutuli oba omusonsekeyo bulungi nnyo. Olina omuteekamu wuzi nga bw'olabye. Toteekayo galiki nga tekuli wuzi. Galiki oyo asobola okulemerayo ate n'ofuna obuzibu kwegamba n'obeera mu kutya okw'amaanyi. Teekamu wuzi, tomuteekayo nga tekuli wuzi. Muteekemu wuzi kati bw'otuuka okumuggyayo osika wuzi n'aba nga avayo bulungi nnyo. Bwekityo bwe kiri nsuubira okitegedde bulungi nnyo. Galiki oyo ajja kukuyambako gwalina ekizibu ekyo ekya kandida gwasiibwa. Ajja kuba akuyamba bulungi nnyo musonsekeyo nga bwe nkugambye. Bwekityo bwe kiri mbaagala nnyo mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.